Tuje kumije kulitimu la Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuje bareko jondaje tusiza kwengala. Idi Mubarak. Idi Mubarak. Bana mwe bali kusala. Tukyasala mwe bali kulisa. Tukyalisa ennaku 3 mwe bali nnyo mwe bali ddala. Program amaka ebemaze okuguka ku lutimbe olwa Salam TV. Siba munzeka wabona kuleetera abamanyi abakugu ku nsonga z'amaka ne tubanga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa agwembandese nenga njagala okuyozayoza banapaalo mwenna kikumu musamba kutoneze mwende kulera omuntu wa bulijjo yasajja kuddeneeweza emyaka 11 bweddu twajaguza abadenda kulakuna mu weekend ennyini eyawedde era nga tuli basanyufu nnyo twebaza abadirectors baffe Alhaji Abdulkarim Kalisa Dr. Swaibu Semwemba Shajingobya abangi nnyo Haji Twahagwaivo alinga residence director resident Engineer Bamuze abo bana bakama baffe mwebale nnyo mwebalire ddala utende film program eyamaka n'ennaku zino eza Eid Sheikh Ketu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namsa kulija akuyota buliro ku lutimbe lwa Salam TV. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم أصلي وأسلم على بشير نذير محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abatula babalungi tubayozaayoza era nze nja bayozayoza emirundi ndowooza egisukka mugumu. Mashallah. Okusookera ddala bayozaayoza nga neebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubawangaaza n'atutuusa mu Eid al-Adhiya. Bannange mwebale kubeera nti akaseera ako kuba ku Eid al-Fitri okutuuka mu Eid al-Adhiya emirimu egikoleddwawo twegayirira ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abenga agikkiriza. Era akaseera ako nkakasa nti twongerako kati bwongezi. Tetulina kubeera nga tudda mabega, tulina kugenda mu maaso kubanga tonnaba kunta naye essanyu lyennina lingi. Era omulundi ogwokubiri gwenyama kisinza kubeebaza mulundi gumu. Ndeebaza ne PAL, Radio PAL FM 107.9 kubanga twasajja ku dde netuweza emyaka 11 ku mpewo. Wallahi mujjukire twatandika ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa 7 omwaka 2012 ne tutandika tugenda ku mayengo g'eggwanga. N'olwekyo byonna ebisomeseddwa ebiyigiriziddwa ebyobulamu ebyenkulaakulana puroguramu z'amaka puroguramu biki nze neyange esinga okuva mu 10 twatandika 2012 naye 2014 njoyininga PAL FM ne tutandika puroguramu z'amaka ng'eyitibwa kiki ekisaanidde. N'olwekyo tutandikiraawo okutuusa olwaleero. So kati njozaayoza abantu nga mbeebaza essanyu nalingi nsaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okusajjakuza Radio PAL ate ayongere okusajjakuza Salam TV kubanga abo balongo ne badirectors baffe nsimanakinakogerako Alhaji Abdulkarim Kalisa Dr. Swaibu Semwemba Alhaji Twahagwaivo Engineer Rajabu bannange Engineer chairman wa radio wallahi ne bakadde baffe abaafa Haji Kasujja n'abalala bakadde baffe. Oyo Haji Kasujja n'okwako history entono kubanga wagijoyininze nga mbiri natandika nayo from day one wegendera ku mayengo nga njirina Haji Kasujja ne Haji Abdulkarim Kalisa. Mukama waffe Haji Abdulkarim Kalisa atunda ekirowoozo akiwa omugenzi oyo Kasujja batuula bagamba nti katukole radio yaki bismillah bana abalala bagenzi radio ya busiraamu tebakola ya basiraamu. Wagina obyawukanira ey'obusiraamu n'ey'abasiraamu. Ey'abasiraamu nga y'abasiraamu basobola okukolerako bye baagala naye ey'obusiraamu egoberera busiraamu. Oyo Haji Abdulkarim Kalisa ayongere bonna badirectors baffe. Engineer Rajabu ate oyo ye muyitirivu. Allah ayongere okubasitula amadaala. Sheikh Swaibu Semwemba oyo akumye PAL ate abongera amaanyi n'obulamu. Kwe kulaba lwaki reflectors zino tuzambadde ku Salam TV ate twambadde PAL FM 107 twagala n'okwebaliza kati
general manager wa Pal FM kusaawe no Muhammad Haruna Sozi Muhammad Haruna Sozi ye general manager wakati sabo kwebaziza ekiseera kyotulidde mu ntebe ne ba general managers abayita bonna abaliko okuva Pal yatandika banne mwakola omulimu munene kubanga omusingi guba mukulu omuntu bw'ayonoona omumanyi omu mukenkufu yaga nti al amru sabiq akulembera yakulaga ekkubo akulembera bwagwa naawe avema ogwa okitegedde kati n'abajja nomanijaza baakulembera kakati yebuddeyo omulungi atulaba eringa libagambe amanya lidoboozi Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta mutabani wa Haji Hamisi Bale Kabega Kitatta wali mu Kitabazi Masaka muzukulu wa Sadi Kitatta mu Kidda Masaka muzukulu wa Nyindo Kyezira akamate kasama oyo nomulayo kakutwaleko ewa Sheikhat Muhtasiba beautiful kakensa mukusomesa ebigambo ebikwatagana n'amaka mwana mumanyi nnyo wa Quran Hajati Habiba binti Ali buuza ku muntu akulaba ku lutimba lwa Salam TV. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man jaana bilhuda nabiyuna Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Habiba binti Ali nga esookera ddala njozaayoza buli omu atuuse ku lunaku luno olwa Eid. Mu butuufu tuli basanyufu nnyo, lunaku lwa kusanyuka, lunaku lwa kukyaliragana, lunaku lwa kulya. Tukyalya kubanga okulunaku olwa Dhuhiya lwe lunaku luno olw'okubeera nti tusala ne tulya ate ne tubeera nga n'omubaka yatugamba nti ennaku endala mmeka? 3. Ennaku endala 3 tugisadde leero naye ate tulina ennaku endala ez'okusala mmeka? 3 ze bayita ayyamu tashrik. Olwa Sande tulina olw'Essande, tulina olw'Emmande, tulina n'olwokumeka? Mashallah, olwokubiri. N'olwokubiri. Alhamdulillah. Kulya buli nyama. Ku lwokubiri essola ya asiri bweggwa ziba ziweddeko. Ziba ziweddeko. Kuba kuweddeko. Mashallah. Kubanga tuba tuyingidde mu lunaku olukola ki? Olunaku oluddako. Ate nga ku ssala ya asiri wesitulirwa emirimu gy'abaddu bonna. Twalibwa mu maaso. Okay, omulungi atabaye yetimu ey'omubaka bwetyo bwe tugenda okuba nga tutambula mulamu ati genda okuleetera bannange ndeshe Sheikh Kaketo Kitatta nendeta Hajati Habiba binti Ali ku nsonga ennuma wawaagaana wawakyamu wawatuufu lwaki kibeera bwe kityo bannange lwaki abaana ab'obuwala lwaki abakyala beeyombekedde nnyo muntu n'omusanga wano ti maka gange nagula ekifo kyange neeyombekera tufinye sente nyingi tuvuganya basajja kuwagala mu enkanonkano tuvudde ku kyeeka lya Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah asanyukira nnyo abafumbo ayagala nnyo abafumbo tukivuddeko bami mwe muganyi ne mututawaanya kuba ffe tubeera nnyo mu ddarasu abakyala ffe tutakoze mulimu gwaffe kubuulirira abaana baffe ne kubasengeka bagende bawa abaami baabwe ebitiibwa kiki tetusomesa omulungi andaba bwetyo bwe tugenda okuba nga tutambula Sheikh Kaketo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Musanyu liri etandise nali erya Eid mukkirize era Eid nga bwe tulabye nti ssanyu. Naam. Kati ate ensonga Hajati Musa n'ono gyatadde ku mmeeza wesiwa Allah subhanahu wa ta'ala billahi minash shaitanir rajim ensonga eyo y'amaka نوشيبا الله قام من القرآن يشتيبا بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ويشتيبا الله تجزا متكيري nti wa min ayatihi ne mu bubonero bwa Allah bwe tusobola okumutegeererako nti wanjawulo ku bitonde mwe tusobola okwawulira Allah ne tukakasa enjawulo yaffe nti ddala tumutadde mu kifo wateekeddwa okubeera an khalaqa lakum min anfusikum azwaja akamu ku bo kwe kuba nti Allah yabatondera abakyala nga abajjamu mu abaami kubanga omukyala yava mu lubirizi lwani lwa mwami naye nga Allah ekigendererwa kye litaskunu ilaiha omwami obeere mutebenkevu n'omukyala abeere muki mutebenkevu fenna tutebenkere nga tutebenkerera ku kintu kimu buli omu atebenkerere mu munne
buli omu atebenkerere ku munne buli omu amanye nti Allah kino kyeyampa kyengera nali simanyi kiyinza okubaawo kuba nange nali simanyi nti naabaawo naye okubeerawo kwange ate Allah oluvannyuma okubeerawo kwange ate nandizigirayo ebirungi nga mu birungi byeyampa azwaja bakyala ng'ekyabatuweesa si kubatulugunya si kulwana nabo si kubalangira si kubavuma si kubamma si kukola kyonna kiki ekikufuula ow'enjawulo gwe omwami ku mukyala kubanga gwe wasookawo Allah naddira ate omukyala n'amugya mu lubiriizi kyekiriŋŋaŋa nti omwana tasobola kukola ku muzadde we kubanga omuzadde ye yasooka koyagalekoddemu kakati omukyala bibiri omukyala oyina kukola ekisoboka kyonna obenga osanyusa omwami okuba ye mukamaawo ate naawe omwami kikyolina okukola kw'ono olina okukola ekisoboka kyonna olabike nga omuwa essanyu tomujuza olw'okubeera nti gwe gwatunuulidde talinayo mulala gwe byonna yasiibula eri buli be yasoma nabo yabaleka be yakula nabo ku kyalo n'abaleka abawangadde ku mikwano gya kitaawe ne babusaba n'agaanya ku mirimu gyonna n'asalawo buli kyonna byonna bigaanye n'agamba nti ngenda kufumbirwa kakeeto weerye Masaka muzukulu wa Nnyindo Kyezira kamadde kaasama naye nga gwe ndeese mujja entebe mwatwakulidde entebe mu kitolo awatuukirwe ensi yonna weekuŋŋaanira ku airport awali ekibuga ky'eggwanga tewali nsalo ndala mazzi gokka eyawukana n'amazzi kakati awo wennyini watuwa kubanga tuli mu ssanyu lya Idi ate twagala tutambulire mu manzaaliga njagala tutambulire mu manzaaliga mu ssanyu nga byaganye baajawukanye abo nno basaagala kuwasa kati gwe tunuulira sheeno yo keekumale abeera asiibwa busuwa gwe tunuulira sheeno yo keekumale kati Allah n'agamba nti wajaala bainakum nateeka wakati wammwe ababiri ng'omwami naawe omukyala nenteeka wakati wammwe almawadda yasooka Allah tabaraka wa ta'ala yasooka na mawadda omukwano ogw'ekimmemme ogwannamaddala gukuŋŋaanye oba togulina togufiiringa noonya sheeka keeto gyali akubuulire muhabbati oguyita omuhabbati kikyo kyennyini omuntu ajatabibwa muhabbati ati omuhabbati ogwo Allah yagwogerako mu Qur'an wajaala bainakum mawadda muhabbati bwaguvuunudde n'atakoma ku ekyo naga nti warahma n'okusaasirigana mubeere abantu tosobola kufuna mukwano gwa kimmemmete nga tolina kusaasira noga nti binaatambula Allah yakola bibiri bwe yakola ekikyala n'akola ekisajja bwe yakola buli kimu kyonna n'akola layla wa nahara kiro na misana n'akola buli kimu yakifuula bibiri kakati n'omukwano yaguteekako rahma okusaasirigana okitegedde kakati Allah n'agamba naye ng'okusaasirigana kugatta sayidi zombi omwami olina okuba omusaasize nnyo okulaba nti omwana w'abandi ono gwe bakukwasa kyayagala kyonna bwe batokimuwadde talina gyagenda kijja olaba okumanya tubeera n'embeera olaba tiwandyagadde na mukyalo ono agambira ku taata we nti kale eno gyendi nduuzinga kino sikifuna oba oyagala buli kimu kyonna gwe omwami kakati sala amagezi okuleka ndi omukyalo n'omutuusaako buli kyakola buli kyeyetaaga shehi omwami agamba nti bannange omukyala nemukoledde buli kimu nemuwa buli kimu naye netwawukana nebigaana aya eno njagala eggweyo bulungi onaagitegeera nti Allah bwe yamala okwogera ekigambo ekyo nti n'ateekamu na rahma okusaasirigana omukyala asaasire omwami mwami asaasire omukyala buli omu atuukirize obuvunaanyizibwa bwe Allah n'aga nti inna fi dhalika ekiri mu ekyo kyennyini bye mbagambye ebibiri kusaasirigana n'omukwano ekiri mu ekyo la ayati liqawmin yatafakkarun kabonera akali eri abo abalowooza basobola okukirowoozaako ennyo n'atuula n'asirigana aga naye Allah okukola kino yali ategeeza ki mwalimu hikima munda ey'omuntu ono okubeera omulamu obulungi ey'omuntu okwekuumira ku munne ey'omuntu okukola ekika famire ennungi talimu bwebolereze okumanya nti ono omwana wa Sheikh Kakeeto ono omwana wa Sheikh Kakeeto ne Fatima nga tewaliwo yadde akatono ennyo ketuyinza oga nti wamma lwe yajula luli ne simugulira lugoye waliwo omwami ayamuwa $5,000 alabika omwana ono simwekakasa biwanvu nnyo ebiri mu layini eyo omulungi ndaba ku Timbo lwa Salamu TV
Sheikh Keto Chitata Nyindo simanyi takola ki Nyindo kiyezira kamote kasa Amugako lube kigere ngendeko owa beautiful Habiba bint Ali naye tubulire kiki kitawanya wasoba bambi be batutawanya bakyala fe tutawanya kyekiganyo oba nga batya kuwandika kubeera na muntu oyo yembuuza Allah yawandika nti abakyala nabo babeere nga beeyombekera babeere bokanga tebalina maani Habiba ndi naawe naam tulaba omulungi pozi mu kusookera ddala obufumbo bwa ibaada bwe tufumbirwa oba ne tuwasa tuba tuli mu ibaada gye tubeera nti tugenda kufunamu empeera mu maaso gani owekitiibwa mu maaso ga Allah ekisinza okuleeta okubeera nti abakyala beeyombekera oli n'agamba akambeere bwomu n'abaana bange ojja kyesanga tekiri mu bafumbo bokka abafumbirwako ne mu bawala abaki abato batuuse okufumbirwa ng'emyaka ddala gituuse naye n'atuuka 3 tannafuna musajja tannasalawo nti ngenda kubeera ki mufumbo so nno obutagenda wala nnyo omubaka sallallahu alayhi wasallam yatulambika bulungi nnyo ensonga nga bwe tuba tuzitambuliddeko mu butuufu twandibadde tetugwa mu myala oba twandibadde tetugwa mu zambi ery'okubeera nti tetuli mu bufumbo omubaka yatugamba nti yekambuze botaba mufumbo liba zambi oba tukyogedde mu butana obutaba mufumbo anti oba olina kyotannaba kutuukiriza nga twalina okituukiriza kubanga awo ebiyitira biba bingi yes so omubaka yatugamba nti tunkahu almar'a li arba'i omubaka atugamba nti omukyala wasibwa we tuba tuwasa tulina okubeera nga tutunuulira omubaka kiki yatugamba sallallahu alayhi wasallam nti mu butuufu bwe tuba tunudde mu mulayini y'omubaka mwe yatugamba tutambulire oba oli awo twandibadde twewala ebintu biki twewala ebizibu bingi n'atugamba nti lil arba'a kitegeeza nti twanditunuulidde ebintu bino ebina omubaka bye yateekako essira kyomukyala tuba omwami anoonya omukyala yasooka n'agamba nti yantunudde omukyala oyo nti lidiiniha olw'eddiini ye kubanga buli obeera n'eddiini omukyala n'omusanga nga ayina eddiini nabbi yamanya nti ebisigadde byonna ebirungi omukyala oyo bigenda kubanga abirina naye ebiseera bino tugenda ne tutunuulira nti omuntu ajja n'awasa munne beefunidde ku Facebook tamutegedde obusiramu bwe buyimiridde butya tategedde family background ye wabula atunuulidde ekifaananyi nange nentunuulira ekifaananyi yalungiye nnyo n'atandika communication n'agamba ngenda n'ono omukyala ono mulungi so ne twerabira nti eddiini eri kikulu omukyala bwe wabeera n'eddiini ajja kuba n'ettakuwa abeera atya Allah ekyokubiri abeera amanyi enkwata y'omusajja ono mu maka Habiba njagala kubuuza akawo wennyini research yange gyenkozeeko n'abalala abakyala ate be tutiisa amaaso abamanyi eddiini ate be batali bafumbo ane bagiyita ku ngulu bagisoma kifuula nnenge genda okole research nti abakyala bonna abayimirira mu muziki si bonna naye a few of them abamanya mwana ate obufumbo bubataddeko ate ng'ogambye nti yatunuulira kiri ekyeddiini kati oyo aba teyanyikirwa mu ddiini aba amanyi Qur'an buli kimu akimanyi naye ng'ate si mufumbo kati ekyo jja kyesanga ebiseera bingi embeera ze tuwangaaliramu gw'oyagadde ow'eddiini awasa ow'eddiini gw'eddiini ogirina gw'awasa ajja anoonya omukyala ow'eddiini gw'eddiini ogirina ng'ono omukyala bw'agirina awo nno embeera esobola obutakwatagana buki obutakwatagana bulungi so we tuddayo ku mitendero gyaffe giri ena omubaka gye yatugamba nti tutunuulire ebintu bino ebina nga tuwasa ojja kwesanga nti ennaku tulina yatugamba tuwase ku lw'eddiini yaffe omukyala omuwase ku lw'eddiini ye omuwase ku lwa family background ava maka gaani bo be baani baamukuza batya ebyo byonna buli we tubyawukanako tutomera naye tugenda okyesanga wali wagatuwase ku lwa lw'eddiini ne family background ne obulungi bwa Jati Asia kati ojja kwesanga abasinga bambi atunulagamba omuwala mulungi mashallah oyo wabeera mukyala wange abankolera naye nga ebisigadde nabbi kye yajja abisengekamu byonna obikoze eki obibuusizza amaaso
beauty oba ogirina nga tolina ddiini era ojja kwesanga nti wona oli mufumbo nga neeri oba bulungi bajja kukwana omulala ajja kwogereza anti olabika bulungi naye bwe naabeera nti olabika bulungi n'omanya nti nina eddiini nina kufumba wa bba wange yekka yalina okuba bba wange ate awo kiba kirala kiraga nti ogenda kwekuuma n'obulungi ate ng'obuyisiza mu ddiini togenda kutagalatagala naye ate ennaku zino kye tulina okufa okusoosa omubaka kye yatugamba essaawa zo tutunuulira nnyo emmaali ajatyasi abasajja bafumbirwa kati essaawa zo nti nze nnoonya mukyala nteekamu ki esente Sheikha Keto huyo munambya mwogezi wa mikolo egimu ku mirimu gye munamawulire mukozi wa TV wa radio naye n'ogwo omulimu akola ki applications ba nnyingi Sheikha Keto njagala ku kikyala nga kyakolamu kati awo kiraga nti tuba tuvudde ku mulamu essaawa zino muntu akulembeza ssente saagala mukyala talina ssente njagala mukyala ng'alinako ssente nze ng'asobola okundabirira bebaami essaawa zino betulina atunuuliza ssente nti omukyala batalina ssente nze sirina kye mwetaaza naye beerabidde nti Allah yatugamba ar-rijaalu qawwaamuuna ala nnisa nti ebbanga omusajja eva ye alina kubanga boss wane wamukyala kakatira wobikola vice versa era nejjana ne bakitugamba nti eri wansi wa bigere by'abaami baffe nawo waliwo hadith so kati essaawa zo tukitunuulira nti essaawa zino omwami ayagala gwe baba bamuwasa ate ye kyeyandikoze yo okuwasa abakyala kati ojja kwesanga omwami ono yagenda okufuuka ng'omukyala waka kubanga amaanyi gali mikono ga mukijjaki gya mukyala alina ku ssente olunaavaamu ng'agamba ye kakati talina kyalina nze nina ssente zange ajja munyiizako katono agambe nti asobola n'okwebeeza talina kyeyeeguya kati okubeera nga twaddira ekyandisembyeyo essaawa zino kyetukola kitegeeza Habibu ogezaako okugamba nti omukyala yeeguya omwami ng'amulabirira ng'era muvunaanyizibwako nti ezawaka zimuwa ez'okusula yazimuwateeka omutwe okwebaka wonna anti eri aya egamba nti bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd lwansonga wabima anfaku kubanga omusajja ono bulwabeera nga tutovunanyizibwa nti nze musajja eddiini endagira kuwasa mukyala nze nina okulabirira omukyala nze nina omwambaza nze nina omukolera omukyala ono abeera kubuuza bwe tuba tweyagala nga twekwana tusooka kitusooka maali tusooka mukwano gulina kubeera si maali yesooka mukwano gubeera mukwano lwaki tojja na mukwano guli gwe wajja lwaki toleeta mukwano guli bino bibeeramu bubeezi kuyambako si bwekibeera omukyala bw'aba akuze n'omwami obutonde bwe buvaayo ne bulaga nti ddala njagala mukwano paati eri ey'omubiri mungu gye yateeka eweekusifu nti kati ntuuse neetaaga okubanga nange nkola omulimu gwange owulidde lwaki tutunuulidde nnyo ebyo emmaali ndowooza abaana baffe abanaddako banaafumbirwa anti kati tebakyalina laavu tebakyalina laavu ey'omumutima yaggwawo kati yeeno yakungulu yakubaatisa eyo kati tebakyagitunuulira ojja kyesanga nti omukyala ono senga omwami abadde amulabirira amuwa buli kimu lwaki taamuwa ekitiibwa lwaki taamutwale nga bosi lwaki taabeere ng'amutwalira ddala nti wankizo nnyo mu maaso ge ng'omukyala naye kati essaawa zino okulabirwa nagwo okulabirirwa mu maka oba obuvunaanyizibwa abasajja nabo babukola ki bakusuulawo kati wona obusuulawo nga nze obusuddewo ninako akalimu kange neekolera aja tyasa ki kyonsuubiramu tokyalina kyosobola kunnyamba tokyanyambaza tokyasobola kundabya naye njagamba owaayo ono talina waaka kanzireko wali wabbali kasita asobola okwetuusaako na buli kimu naye ate temwerabira kano nako kakulu fayini osobola okuddako wabbali ne weeyombekera nga gwolaba ye major issue naye ate twerabidde tulina ate okubeera nga omanya nti buli omu alina kyeyeetaaga ku munne omulungi ndaba buli omu alina kyeyeetaaga ku munne lwaki tweyombekedde tuli mu yidi tuli mu kujaguza twongere okusaddaaka bw'osala ennyama eyo togyezza ennyama gigabire abeetaavu leka kwebalira mu banaku buli oyagala bakuwe nga tolina obusobozi Allah ajja kukkakkanya oddeyo eri ofuuke masiikiri naawe oweebwe temwerabira nti ennyama eno tugyagala bannaffe abatake batufunako empeera empitirivu tuyaayaanira yaabwe ffe ne tulema okusala
naye bo ne batwenyagirako empeera olwo ffe tugenda tuddayo wetunuulire bukyotandika kufuna nnyama eno gye bakuwa olinnya mu maaso olwoka wansi ye gwe lwaki tosala komawo tovaawo